ow'entomo tebamulaga kayiggwa ate si wankawanka ng'alina eryazi ne ssebintu. Ekyamazima bw'oba onoonya obukira bw'endaala tuukako ew'omusensero obuuze mwana wattu kubanga kabuuza tekabula. Ate amagezi muliro bwe guzikira ogukima ewa munne era amagezi luwombo bwe luyulika osala lulala. Ate amagezi gasalwa luvannyuma enkonge emala kukuba olwo n'olyoka ojjukira okubuuka. Muliyo muti eyo. Mikwano gyaffe mwenna abatugoberera mwebale kutugoberera, mwebale kutwagala n'okwettanira obuweereza buno nga tusomesa abantu ba Beene olulimi Oluganda, ebyafaayo, obuwangwa n'ennono ebya Buganda. Mwebale nnyo bambi abasubscribinze nga mmwe ddala kituufu mutwegasseeko, mwebale nnyo abasharinga emikutu gyaffe gino ne mugitambuza ne mugimanyisa n'abantu abalala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kubanga nawe gwe mulundi gwo gusookera ddala okujja ku mukutu guno nga tetunnaba kweyongerayo, sooka osubscribinge olwo nno tutambulire ddala wamu mu ngeri ya butalekana nga Mutembeeta Mbawulo bw'ayita n'embawulo ye, oba butalekana nga Ssonko Nakkovu. Nange nno nga bw'osubscribinga, okusharinga n'okulayikinga oba okukomentinga, njagala okukutegeezaako ku bitabo bino. Ekitabo kino nakiwandiikira mmwe Abaganda n'emikwano gya Buganda. Na kopiyo ey'ekitabo kino kiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Ogatteko effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule ku Bibiliya 22. Kino kya mitwalo 6 eky'engero, kino eky'ebisoko kya mitwalo 3. Waliwo ne kino Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo kya mitwalo 3. Ogenda kutugattirako ekitabo kiyitibwa Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku Mulembe Omutebi. Kino nakyo kya mitwalo 3. Otugattireko Olulasange. Ekitabo kino kye kisingira ddala olunene mu byonna. Olulasange kya mitwalo 10. Kale kati ekitabo kino kya mitwalo 10. Ate bigule ofune okumanyisibwa okw'enjawulo ku lulimi lwo, buwangwa n'ebyafaayo. Yita ku 078 599 343. 078 599 343. Olwaliro tutunuulidde ku ebiseera eby'olunaku Oluganda oba mu Buganda. Ebiseera eby'olunaku mu Buganda. Omanyi mu Buganda ebiseera bino bikutulwamu era byakutulwamu ebiseera ebiweera ddala oba ebitundu ebiweera ddala nga 7 era nga buli kitundu kirina essaawa ez'enjawulo. Essaawa ez'enjawulo ezikiyingiramu. Buli kitundu kirina essaawa za njawulo ezikiyingiramu. Ebitundu ebimu bimpi ddala ate nga n'ebirala biwanvu okusinga ku binnaabyo. Kale olunaku Oluganda terutandika ssaawa 6 gwa kiro ng'Abazungu bwe bakola. Manyi wano ssaawa kasita zikoona 6 ogw'ekiro nga bagamba nti olunaku luno lukomye kati ssaawa 6 tuyingidde olunaku olulala. Olunaku Oluganda si bwe lutyo bwe lubalibwa era si bwe tutyo bwe tukibala, si bwe lutyo bwe lukola wano mu buwangwa obw'Abaganda. Byawukanamuko mwana wattu, biri by'Abazungu. Olunaku olw'Ekiganda lutandika ng'obudde buli awo mu kinywambogo. Kinywambogo kitegeeza nti obudde buba bukedde. Essaawa emu ebeera emu so si kalimi kusonga mu 7 ate n'olugamba omuntu nti nno eyo essaawa emu. Akalimi wano mu mbala y'Ekizungu kasita kasonga mu 7 nga bagamba nti eyo ssaawa emu. Kasita kasonga mu 8 nga babala nti ezo ssaawa meka? 2. Si kyekyo? Kati nno wano mu Buganda essaawa emu ebeera ssaawa emu.
ssaawa 2 era ziba 2, si kusonga mu 8 ate n'ogamba omuntu nti ezo ssaawa 2. Kale awo mwana wattu tulina okuba nga twegendereza okuba nga tuli ku biseera n'embala ey'obudde ey'Ekiganda nga bwe yabeeranga. Ebiseera eby'ekiro Abaganda baabipimiranga ku bintu nga bino: obunyonyi, oba ebinyonyi, nkoko, nkwale, ebisolo, obusolosolo obukaaba obudde obw'ekiro, enswa ezibuuka ekiro n'omwezi. Kati ate emisana ebiseera baabipimiranga ku njuba, ssuulwe, ebisiikirize, nkoko, n'emirimu egikolebwamu. Ebyo bye byayambangako Omuganda mu kupima obudde. Kakati tutandise n'ekiseera ekyamakya oba amakya. Kino kye kitundu kiva ku ssaawa 1 ne kikoma ku ssaawa 5. Ekitundu ekyamakya kiva ku ssaawa 1 ne kikoma ku ssaawa 5. Kyakutulwangamu ebiseera 5 era nga bye tuyita essaawa nga wano. Essaawa 1 obudde tubuyita maliiri, ssaawa 2 obudde tubuyita ssuula essanja oba ssuula ekisalabwe, ate ssaawa 3 manywataaba. Manywataaba mpozi ssaawa 2 era oluusi babuyita obudde obw'ensonoosi, kubanga akasana akaaka ku ssaawa 2 ke kayitibwa ensonoosi. Obudde obwo buba bwa nsonoosi, kawoomerera, kawoomerevu, era obudde obwo nabwo essaawa zaabwo ezo. Ssaawa 3 mindi ya ttaba embereberye oba amanywataaba abamu babuyita. Ssaawa 4 kalasamayanzi, kubanga amayanzi ate awo gaba gatandise okwetala, nago gaba geekeja gadda muno gadda muli nga gabuuka amayanzi. Mayanzi. Ssaawa 5 obudde butubuyita mannyuka oba mindi ya ttaba ey'okubiri, ssaawa 5. Kati tugenze ku kitundu ekirala ekiddako awo, ettuntu oba ettuntumuko. Ettuntu oba ettuntumuko, buno bwe budde nga bukaalamye, era kyova olaba tubuyita ettuntumuko oba ettuntu, tuba tukisazeeko ttuntumuko. Obudde obubeera bukaalamye, ettuntu obudde buba bukaalamye nga kiva ku ssaawa 6 okukoma ku ssaawa 8, eryo ly'ettuntu. Ssaawa 6 obudde buno tubuyita mafumba ga byamisana. 6. Ssaawa 7 malya ga byamisana. Ssaawa 8 eggandaalo. Kati tuba tutuuse olwo ku kitundu kyaffe ekirala, olw'eggulo. Olw'eggulo wano tuba tuva ku ssaawa 9 kukoma ku ssaawa 11. Kye kitundu ekiyitibwa olw'eggulo. Nabagambye tulina amakya, tulina ettuntu, tulina ekitundu ekiyitibwa olw'eggulo. Kati ebyo bitundutundu naye ate nga birina essaawa ez'enjawulo ezibiyingiramu nga bwe nabagambye. Kati ssaawa olw'eggulo tulwogeddeko. Ssaawa 9 matyabanku, olwo lw'eggulo. Ssaawa 10 mayimbulambuzi, olwo lwonna lw'eggulo. 11 obudde butuyita mu mafumba ga kyaggulo. 11 mafumba ga kyaggulo, naye era olwo lwonna lubeera lw'eggulo. Abamu baluyita makola g'ebyeggulo, ssaawa 11 naye nga mafumba ga byeggulo, amafumba g'ekyeggulo obudde obwo. Kati tugenze awo tuba tuli mu budde ekitundu ekirala ekiyitibwa akawungeezi, nga kino kiva ku ssaawa 12 ne kikoma ku ssaawa 1. Kati ssaawa 12 obudde obwo tubuyita kasendabazaana oba kalabirizabazaana. Ssaawa 12 kasendabazaana. Kati ssaawa 1 amayingirankoko, obudde obwo tubuyita mayingirankoko. Enkoko ziba zinyingira. Kasendabazaana oyo lwaki bamuyita kasendabazaana? Nti akasana kano kaba kaaka nga kaggweerayo bwe kati. Kale abakadde obukyala buno obuzaana bwabeeranga obuzaana obukaddiye bwabeeranga buli mu kwota kasana. Simanyi lwaki abakadde baagala nnyo okwota akasana ako, naye ate akasana ako era kaba kalungi, kati kabawoomera. Bwe kaabanga akasana katambula nga ekisiikirize kyeyongera eno nga nabo beeyongerayo,
nga beesenda obudde ne babutuuma akasenda bazaana. Ssaawa 12 ssaawa emu nkugambye tuyita mayingira nkoko. Kati ate tuyingidde olwo obudde buyitibwa ekiro. Obudde obuyitibwa ekiro bwennyini kiva ku ssaawa 12 okukoma ku ssaawa kawungeezi kakoma ku 12 kakoma ku ssaawa emu we wali wenva. Kati ate obudde obuyitibwa ekiro ssaawa 2 kutuuka ssaawa 5 ez'ekiro, ssaawa 2 kutuuka 5 ez'ekiro. Obudde obwo bwe tuyita obudde obw'ekiro. Kati ate ssaawa 2 zo nga zo tuziyita malya ga kyeggulo, ssaawa 3 ggulo limu. Ssaawa 3 ggulo limu. Waliwo omukulu eyabadde ataddeyo awo akantu ku mukutu, ndowooza gwabadde gwa Mulandira. Nabadde nakalabye bubi nengezaako okumunnyonnyola ensonga. Bamuyita mukulu mu biro Enoka, yadde mukulu mu biro Enoka yakataddeyo. Obudde ssaawa 3 ez'ekiro ggulo limu. Era omuntu bwe yeebaka ekiseera kino nga tekinnatuuka, Abaganda gwe bayita kifaggulo. Kifaggulo akanyonyi gwe kayimbako nti kifaggulo ggulawo sikutimpula. Kati ssaawa 4 obudde obwo tubuyita kawozamasiga oba obudde obwa kawozamasiga. Ssaawa 5 kisisimuko ekisooka. Ekisisimuko ekisooka ssaawa 5. Kati awo olwo ate tuba tugenze ku budde bwe tuyita ettumbi. Ekyo kitundu kirala era. Ekitundu ekirala ttumbi. Obudde obwo buyitibwa ettumbi. Ettumbi liva ku ssaawa meka? Kuva ku 6 kutuuka ku ssaawa 8. 6 ku 8. Kati ssaawa 6 tuziyita ekisisimuko ekyokubiri. Ssaawa 7 gabeera mattansejjere. Ensejjere ziba zitandika okubuuka, zo zikeera. Ssaawa 7. 8 matutuma, anti amatutuma gaba gakaaba, gatutula oba gayira. Kati ssaawa 8. Ssaawa 9 eyo gye tuyita enkoko emberyeberye. Enkoko emberyeberye ssaawa 9. Ssaawa 9 enkoko emberyeberye ebeera ekookolima. Enkoko bw'ekookolima eggulo limu, manyi ekigambo kino ggulo limu abamu kibabuzaabuza, ate nga twakinnyonnyodde. Ggulo limu ze ssaawa awo nga 3 budde obw'ekiro. Era tulabye wano ekitundu ky'essaawa 3 ggulo limu. Kati enkoko bw'ekookolima ggulo limu, eyo ebeera erina kyeranga, eba ekungula nnyinimu. Era eyo edda tebaagiyinzanga, baagittirangawo, oba si kyo ne bakeera ne bagitta. Enkeera ku makya batta nzite ne bagirya, so nga kimanyiddwa nti omubisi si mussi era tattibwa, naye kigambibwa nti ebeera ebika nnyinimu, ebeeranga kabi. Kati tutuuse ku budde obulala obuyitibwa amatulutulu. Wano matulutulu we tuli, ekitundu ekirala matulutulu. Kuva ku ssaawa 10 kutuuka ssaawa 12. Kuva ku ssaawa 10 kutuuka 12 ago matulutulu. Ssaawa 10 tugiyita nkoko ey'okubiri oba enkoko ez'okubiri. 11 kye kinywambogo, embogo ziba zigenda kunywa. Kati 12 budde busaasaana. Obudde buno era tubuyita olubungubungu oba obudde obw'olubungubungu. Obudde bwe bwabeeranga obubi ennyo nga buli wamu wajjudde ettaka n'ebisooto, abakyala tebaanuganga nva. Mu Buganda tebaanuganga nva kubanga zaabanga zijjudde ettaka. Kale baagendanga ku kibanyi ne bawanulayo eggobe ne balinnyika bulungi nnyo okukola oba okufuna enva. Obudde obubi bwe buba nga bufaanana bwe butyo, kyova olaba Abaganda babuyita obudde obw'ekinnyikaggobe. Obudde obw'ekinnyikaggobe. Kakati nno tubadde ku biseera oba obudde tuyinza okuguyita omulenganjuba, kubanga enjuba yasalangawo kinene nnyo nayo ku ntambuza y'obudde, oba kye tuyita ekitungotungo
eky'Omuganda ekyo olwaleero kye mbabuulidde. Kale bino kasita mubitegedde, Omuganda yabalanga atya, essaawa, budde, yasinziiranga ku ki, n'engeri gye yakutulangamu ebitundu ebyo byonna byonna mugifunye era mugitegedde bulungi nnyo 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 ddala. Kyekyo yeetaaga ebitabo bino biyita ku 078 599 343 078 599 343 ofune ebitabo bino leero. Kamberekereze abalungi abaagalwa, mubeere mulungi, mweraba.